Nakola kivulu kirala abayimbi abapya takola ekivulu kyammwe mujye mulindamu nkyali kuba nabamaze okukola amannya si bya buyimbi nedda nina kyenkugamba yangu wasina budde papa naawe tata Doni bajjo emutukula kamala ono nja kuddira tata Doni wanga sina nnyo budde wadde ogamba otya waliwo kyenjagala okubuulira kale ekitiisa tekyogerekeka ku mukazi nga nze kati oyogera kyaki sobola okyogera oluddewo gyoluddewo kale kaŋŋume mbadde njagala kukola kiri kyobadde okola kwoli nti obadde olina engeri gyobadde weesiba kuki bakyogera engeri gyobadde oyagala omuntu nga takwagala kati olwo neŋŋamba kati omuntu nga gwe ategeka enkuuka eyasooka oleeta saida kalooli omunene alina erinnya lwaki weegayirira omukwano lwaki oba weegayirira nga nze ndi wanaakwagala tuli kukiwa sitegeera nsonga za mutima Emma tata Doni Emma bino wabitegedde ndindako ojja kubitegeera owange obadde oteesa otya badde nteesa nti yagalamu nze gwe yes sirabika bubi nnyo nze omanyi bulungi kwegera naye owange ontegera bulungi yesebo bwobaddeyo n'ogamba otya neŋŋamba nti kanzije oba mu kifo ky'okwesiba ku muntu atakwagala ng'osuubira ki nti nno ojja kumala okola ki ogende naakwagala nze naye naawe tata Doni nfaakoko oba olina ekira kyogamba kyogere nga kyasho oba kyakivulu ng'ekyo tujja kugeranya naye ku byoliko simenti n'akuwuliza sirina kirala taata yasi ensonga za mutima omutima gwofunawo ogutuuza
Enamba yesimu eriki? Wanje? Enamba yo yesimu eriki? 0. Okay. Nina ekivubo ky'abayimbi abato. Nja kukubira lida essimu yange. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.